Projan Media TV tubebaza yonna gye musinziira mwe abantu yonna gye muli omwewaayo okubanga mwasubscribinga era ne munyiga akakade tubagamba nti mukola ky'amaanyi nnyo era tubebaza yonna gye muli. Yes, abantu ab'enjawulo abantu baffe, yes, bakadaama abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, yes, n'abantu abali e Uganda omuli mwana mwala amanyiddwa nga Pesh ali wali ku Ishaka University era ng'omukyalo ono akola medicine. Atwagala nnyo yonna gy'asinziira era naffe tukwagala nnyo eno gye tusinziira okubanga tubaweereza. Yes, olunaku olwaleero waliwo embeera egudde mu ggwanga. Embeera eno si ya politics naye ffenna tumanyi nti waliwo awaadi ez'amaanyi ezigenda okubanga zitegekebwa wano mu Uganda. Awaadi zino nga zimanyiddwa nga MTV Mama Music Awards. Awards zino nga zigenda kubanga zitegekebwa abantu ab'enjawulo era basobodde okubanga bazireeta wano e Uganda era ffenna twalabye mwana mulenzi amanyiddwa nga Bebe Cool. Bebe Cool yabadde n'omuyimbi omu ow'amaanyi ne basobola okubanga baleeta awaadi zino mu ggwanga. Naye mawulire agakagwawo galaga nti omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo ate nga yavuddeko obuzibu buno bwonna okuleetera nti bannayuganda ab'enjawulo bagenda kwekyanga babe nga tebeenyigira mu zino awaadi. Yes, kigambibwa okuba nti omukulu ono Eddie Kenzo mu awaadi zino zonna taliimu ate nga ffenna tumanyi nti ye munyenye ya Uganda wekituuka mu kuwangula awaadi bwe ziti. Omukulu Eddie Kenzo kigambibwa okuba nti emabegakaawo yavaayo n'alumba na criticizinga awaadi zino eza MTV Mama Awards n'abagamba nti abantu abakola mu zino awaadi bafere osegeera era balya nnyo enguzi nti omuyimbi newaaba tagenda kuwangula naye n'ateekayo enguzi bo bajjamu waki bajjamu awaadi eyo. Eddie Kenzo n'ayongerako n'agamba nti byebimu ku byaleetera awaadi zino okuflopinga okumala emyaka 4 egiyise nga tezikyali active. Osegeera kati abantu bano mu kutegeka awaadi zino ffenna tumanyi nti bagezaako okusinziirira ku nnyimba abayimbi bano ze bazze bakola aba Africa, ennyimba ezikutte. Ate ffenna tulabye nti Eddie Kenzo ayina awaadi ez'enjawulo z'abaddemu to an extent nti yaliko ne ku Billboard ya USA okumala ebbanga. Kiteeberezebwa okuba nti omukulu Eddie Kenzo kiba kizibu nnyo obutafeaturinga mu zino awaadi, naye ebigambo bino bye yagamba aba MTV Award nti bali enguzi nti awaadi zaabwe za kifere bakuliriza nnyo abantu ababawadde ssente ne beerabira talent. Ebigambo byayogera omukulu Eddie Kenzo birabika bye byaleetedde abakulu abategeka awaadi zino okubanga bamwesamba. Eddie Kenzo ono oyinza okuba obadde tokimanyi naye yavaayo era n'atugamba nti awaadi zino basponsa baazo abaali bazisaamu ssente bo baasalawo ne bakola ki ne baziddukamu ne baba nga tebakyazinyigiramu ne bazireka zo zeetwale. Kati ebintu bino byonna Kenzo byayogera kirabika abasajja bano banyiga bubi nnyo to an extent nti mu nomination zonna yadde awaadi zino ziri Uganda ne nomination ezisinga Eddie Kenzo tasobodde kukola ki kubeeramu. Ekintu ekinyizizza bannayuganda osegeera ne bagamba nti no Ugandan video has been played on MTV today. Yet our GoTV injected lots of money in the project for us to host. Owulira kigambibwa okuba nti Diamond Platnumz Tanzania ayinako videos 5 nako lwaleero eziplayinze ku MTV naye ng'ate Uganda egenda otegeka nominations zino teyinaako yadde video n'emu gye balaze. Abantu bano ne bagamba nti gwe bw'owulira ennyimba za Eddie Kenzo omuli oluyimba nga tweyagale. Eddie Kenzo yagenda mu Ivory Coast n'akuba ekisaawe kiramba ensi yonna n'etabuka lwa luyimba okisegeera.
n'agamba nti lwaki eza Kenzo tezikubiddwa oba ez'omunnayuganda yenna ate nga mu Uganda ffe abagenda otegeka awaadi zino. So ensonga eno evuddeyo nebanga yakuze mu process y'okula nereetera abannayuganda okunyiiga. Naye ffenna tumanyi nti Kenzo alina ensonga mu mbeera ya politics. Kenzo akyayinamu ebizibu ne bannayuganda nti Kenzo engeri gy'awagira side ya yero abakulu abantu abasinga mu Uganda aba opposition tebamusupportinga. So naye wekidda ku award okusupportinga talent abantu bano nabo bavuddeyo ne beesitula ne bagamba nedda lwaki ffe abagenda hosting award zino naye ennyimba zaffe temuzikuba ku MTV, mukubeeza aba Tanzania omuli ba Diamond, mukubeeza aba na Kenya omuli abantu ab'enjawulo, naye Uganda temukubazaayo. Ate ne mugaana okuba ennyimba za Kenzo. Eddie Kenzo star yekka gwe tulina wanewa e Uganda, omu ku ba stars we tulina e Uganda, owulira, n'abayimbi abalala nga ba Wyke Benda. So abayimbi bangi bavuddeyo ne balaga obutali bumativu mu award zino, ne balagira ddala nti award zino ebyaddala Kenzo bye yayogera nti award zino ziri fake and corrupted, era bejjusa okuba nti yes Bebe Cool lwaki yaleeta award zino mu ggwanga oba lwaki yayingiza bano abantu okusobola okuba nga platform baweebwa ey'amaanyi okuba nga bazihostingira wano mu ggwanga naye ng'ate tebawadde bayimbi ba wano respect. Kwa twalaba Bebe Cool y'omu kuba lead artist mu Uganda abasobola okuba nga akulembera mwana muwala amanyiddwa nga Yemi Alade ne bajja ne bayingira mu ggwanga ne basobola okuba nga bateekawo embeera y'okuba nga bateekateeka awaadi zino. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki Eddie Kenzo baganye omuteekako? Lwaki ennyimba z'Abannayuganda tebazikuba ku MTV ate nga Go TV ya wano yateekamu ssente empitirivu okumakinga sure nti Uganda hostinga award zino? Osegeera ku Prejan Media TV bingi bikyagenda mu maaso, naye ffe buli ekigenda mu maaso tugenda kuba tukikutuusaako, tugenda kuba tukikuwa ng'omulimu gwo mbeera yonna gy'osinziira osobola okuba nga olikinga, okomentinga era osubscribinge. Above all nyiga akakade akade ka notification nti buli story gye tuteekayo obeera omu ku basooka okukola ki? Ogiraba. Owulira nti buli story gwenyi subscribing olumala subscribinga onyiga akakade obeera omu ku basooka olaba stories eyo gye tubataddeyo.